wa munana tugenda kukuba no kazinga oba wano ku lukalu twatufuga omubiri gwa muganda waffe musawe mu okuva kati okusinzira ebbanga ly'amazenga mufu tugenda kusima kapuli wantu muteekeko. Abatuuze ababeera okumpi n'ennyanja ya Kabaka mu Ndeeba bavudde mu mbeera ne bategeeza nga bwe bagenda okuziika omulambo gwa Wasswa okumpi n'ennyanja lwa kubulwa nsimbi ezitwala mu mulambo embalala. Tugenda kumusimira wano tumuziike wano sina busobozi tumutekoza tuweddeyo Kabaka bw'abadde akolerera buleme omuntu tugenda kwekwaziike era bene bitwe babitwala kubanga gyagende wano embalala awulire n'emmere tukyalya awunyira wano kati wabadde akola era wabadde wagenda ziikibwa bwewate bagwagizi tugenda muzikaawo. Kyaddaaki abatuuze ababeera okumpi n'ennyanja ya Kabaka baweereddwa omulambo gwa Julius eyali omukuumi w'ennyanja nga gwakamala ennaku 5 nga yattibwa abateeberezebwa okuba ab'amagye mu kiro ekyakeesa olwa bbalaza eya wiiki eno. Omulambo gwa Wasswa gwatuusiddwa mu Kayanja zone nga teguli mu keesi wabula abatuuze ne beekolamu omulimu ne bagula keesi era ne basola mu lumbe wabula kamera zaffe we zituukidde mu kifo kino ng'abatuuze bali mu kuyisa kabbo basobole okutwala omulambo gwa Wasswa nga bakukkulumira abantu Wasswa babadde akolera obutafa ku mulambo gwe. Amannya agange Mpitibwa Luusi Nakubulwa. Nyoleddwa nnyo mulongo yajja wano omwaka 95 n'atandika okulongoosa ennyanja teri buyambi bwonna bw'alina akataasa kano noonya buyambi busobola kgenda kuziika mulongo mutwale ewaabwe embalala mutabanyi wange nze ndi Naalongo ye mutabanyi wange era omulango gwagutadde mu mulyango gwange nange gunzimbiridde gumpunyirira kati nange binsobodde munyambe mujje mutwale omwana ono ekakoba embalala agenda aziikibwe ewaabwe. Ekiriwo mu kaseera kano tuli mu kuŋŋaanya ssente okulabika ntugenda okuwerekera mukwano gwaffe muganda waffe abadde alabirira ennyanja ya Ssaabasajja eno okuva ennyanja eno lwe yalekebwawo ebika 54 lwe byagigogola tebaddanga kukola mulimu ogwo. Mulongo y'omu ku bantu ababadde bakola omulimu ogwo okulabika nti ennyanja efaanana bweti. Bano bavudde mu mbeera ne basalawo nti singa ssente zibabula bagenda kumuziika mu kifo nga ekijjukizo wabula bakyagenda mu maaso n'okusiima emirimu gye. Tumumanyidde tugenda omusimira omwana wabeera omwana wo ng'omwana wazizza omusango tamute tetulina busobozi bumutwala wano tumumanyidde ebbanga lyonna tugenda kusimawo kapuli tumuziikewo abantu baagala okuzika ne tebalina busobozi bwe tuviidde mu kifo kino nga keesi erimu omulambo gwa Wasswa ekyaliwo mu kifo. Ku lwa MRU TV Kasozi Abodo.